Tuli basanyufu nnyo olw'abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga abasobodde okumpa obuyambi, abasobodde okunkubira ku masimu oluvannyuma lwe nafiirwako taata wange Mwami Tamale Mirundi Senior, mwagalwa waffe, tenga mukwano gwange, tenga muganda wange. So embeera si nnyangu naye tugume, byonna bijja kuggwa. Mukama yasalawo ate era yagaba. Wenali mu ddwaliro we nasembayo omulaba yaŋŋamba, Tamale ondabiridde naye muyinza obutanzija wano. Nze nga taata manyi ayogera byogere. Ne vidiyo taata gye yasembayo okukola yali agifendinga nze. Vidiyo gye yasembayo okukola actually ku Saturday yankubira essimu ku makya. Nkubira maama ne mugamba taata lwaki ankubidde. Nkubira taata Sali ne mugamba taata ankubidde Saturday ku makya. We natuuka n'aŋŋamba njagala oleeta ab'amawulire era nenyendo otangaza eggwanga. Ne mugamba muzeeyi kati olina kyogenda tangaza kati. Byoyagala okutangaza biŋŋambe nze mbitangaaze. So nanyiiga n'aŋŋamba abantu balowooza nafa naye njagala mbalage nti sinnafa. Ne mugamba muzeeyi teri agambye nti wafa. Eddie Kenzo bwe yajja ne minisita baba bamaze omubuuza bafuluma bagenda, taata yasaba ekifaananyi. Kati ngamba Eddie Kenzo ne Honorable Minister Nyamutoro tufulume twekubye ebweru ebifaananyi. Taata yapita n'aŋŋamba nze lwaki munzijamu, era twamuteekamu ne twekubya ebifaananyi. Nange temugeza ne muziika Mirundi ne mugaba ebintu bya Mirundi nga mutabani we omukulu Muyanga temumuwaddeeko. Muyanga Lutaaya engeri gye yakaabyemu nabadde manyi tagenda kudda ngulu, naye nagenze okuddamu okulaba ng'akola interview ku mukutu gwe nga waliwo amubuuza ebibuuzo naye ng'abiteeka ku mukutu gwe nga mugumu. Yakaabye ng'akaabira emmotoka, talina mmotoka, yabadde amutwala bagagga. Naye Mukama taata bwe ntuukanga mu myaka egyo nga nkyali bwe ntyo ntwala Mukama. Ne ntuuka mu myaka 5 nga nkyakaabira okuntwala ew'abagagga bampeeyo ke bampa. Mutyakaabye ng'oyinza ogaba ennamwandu weesibye ekibinyo towedabira okwepaadinga Muyanga Lutaaya, omuzimu gujja kudda gukukozesi anti weefudde nnamwandu omulango okuba. Muyanga yakaabye Singa Junior. Nindiridde mabugo obugingo gagenda okuwa kuba Tamale abadde mukwano gwe luli bugingo yalangira Bobi Wine akakaddewo akato. Ndowooza ku luno ku lwa mukwano gwe nnyo Mirundi yajja n'osaba n'asaba agenda kuwa 15. Kintu bannamawulire kye bakoze agamba Katonda tekyabadde kirungi. Nze saagambyeko nti nsaba mmotoka n'abagambye nti bwe bambikira Tamale ku ssaawa 7 I was stuck. Tewali boda, tewali taxi, tewali piki, tewali mmotoka. Nti mbakuba na mmotoka mu kiseera ekyawo nali nvuga ngende straight nga tewali. Olina ayogera birala mbawulira biwulidde bye bagamba. Nze nja kupangisibwanga kukaabira abantu, buli ayagala abakaabi apangisenga n'abasajja abakulu nga bempulidde ku Top TV Bakamagu nga boogera ne BBS telefayina mbawulidde ku makya nga bali mukozi bwawo ng'akaaba ng'awaakaaba awo ng'akankana omulaba awo ng'atuuka yabadde ayina byabala, yabadde ayina byasaba. Respect gye mbadde ne BBS Mengo gye nakola leero lwenjiye. My respect for them went today. You cannot make a temba out of omuntu anyway. Kamwakabi kassa Siroganga. Kamwakabi kassa Siroganga. Kibi nnyo okukola statement n'obukyayi ng'ate naawe owanise. Abaganda kye baava bagamba nti nno awanise tasekerera nkenku. Osekerera otya omukyala azadde omwana aliko obulemu ng'ate naawe oli lubuto? Osekerera otya omuntu alina endwadde ya siriimu
ate ng'okyajjamu empale era naawe weegatta. Era ogamba otya nti omwana wa munno musiru ng'ate naawe okyazaala. Bwe toli fala wabula obwongo bwe bulema. N'oziika omuntu gw'otoliddamu kulaba n'oga nti ekibiina kyonna nga naawe kw'oli obaddeyo miliyoni emu Kyagulanyi Wakala. Alimba teri kinsanyusanga mukwano gwaffe oyo Bobi Wine. A few moments later. Mbesero miliyoni emu endagala okuwa namwandu ebyetaagisaako abeere nga bikwasaganya mpolampola.